Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Mwenna abanoonya ababeezi ng'onoonya byaddala kuwasa. Yes. Bino byonna byolaba wano ku ntandikwa. Toyina oba toyina kiwala bitono kubanga kye bayita real life ng'omaze okufuna omwagalo ate naddala bano abafa b'empita. Kati mwe bino byemuliko simanyi ebya first date simanya lwaki toddayo na lwaki yaguma. Bw'oyingira mu bulamu obwaddala kye bayita obufumo n'okakasa nti kati ono mwami wange ono mukyala wange. Birala. Kirala marriage something else. Birala. Buli bulamu bulala. Eri life ndala nnyo Matilda mwe muli bafumbo mubimanyi. Obufumbo gye tuli jojo okumanyira omusajja nti ameke tamanyi. Ekiro. Eno mufumbo gye tuli. Bw'ogenda okugwa ku muntu nga balina ebitambo byewaabwe. Nyamwino bijjawo. Nga balina. Nga yimwogererako ekiro. Okategedde? Bino ebintu byaddala nze waliwo gayi yaŋŋamba. Niyo mwenyi muganda wange. Nti agenda okusimuka agenda olaba mukyalo we ng'ali mu kwegatta. Byaddala. Nga ali mu kwegatta. Amaya nedoboozi nabulime Esther S1 kwa top with SCS Media Uganda mbuuzaako kuwena wosinza okubanga otulaba. Thank you so much okola kyamanya okwekumira ku mukutunga guno bonna abasubscribers mwebale nnyo abalikinga abakomentinga byonna era nga olunaku olwali tugendako mu kitebe ky'omukwano naye nga tunagendakaawo leero pana ekyuseemu katono. Yes. Na leo tulina omwami atudde wakati mwami Nobert Saabategesi promoter ennaku zino ne branding nze Saabategesi generational promoter Nobert Events linzalwa ye Kanungu fe tulina recording fe tuyisinganya na Nsolo ndi ku border ya Uganda ne Congo ku Queen Elizabeth National Park. Ensolo empologoma fe bwa kacha tukera kulongoosa busa bwa mpologoma na njovu mu lujja. Kati fo tuvangako nga tuzze Kampala. Tuba tumaliridde ya. Kye kibeerawo. Temuba bakuzanyirako. Allah obabuuzanga. Indasyo nakagibeeramu emyaka egi. Esatu. Naye abagibaddemu emyaka esatu kati nabalwaza nooding disease. Batambula. Banyenyawe bati. Nobody tulina ne Matilda batudasoko tubuuzeko nga tetutandika. Bannange mbalamusizaako nnyo abatulaba yonna gye muli eyo mu nsi ezeewala ne wano ewaffe Uganda. Mwenna taking a time ne mugula data wammwe ne mu downloadinga ne following on TikTok, you like, you follow, you share. Thank you so very much. Really don't take that love for granted. Era nga ne lwaleero tusize kubongera kubawa bisufu. Birungi era nga munnange bwe twabasuubiza ku SMedia ebirungo kati nga tulina mwami Nobert nga tudde wano. Mukulu Nobert fera tulira ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. Tulira nga tuli banjawulo okusingako ku balala bonna nga bwe tulowa. Yes. Naye nange ni musanyufu kuba mbadde mbagoberera. Mwaka wammwe atambula bulungi. Mbalaba nnyo mu nsonga z'omukwano naye muzimanyi. Mukwano tugumanyi tuli bafumbo. Naye mwate mwabazimyako ennyo naddala no mugambe tetunajja ku kamera. Mubeera nnyo serious mu bufumbo ne musumbu w'abantu. Tetubeera very serious naye tubeera nti we are knowledgeable. Tuba tumanye ebintu. Anti ngeza kugamba nti omukyala bulwogezaako okuleeta amagezi amangi mu bufumbo. Ate bikuleme naye waliwo gowa hardship. Kati okusinzira nga bwe nkulaba gwe n'ebyo byoyogera kumpa. Zisaali kusobodde. Oba ojja kunsobola ate wano wange tansobola. Ababimanyi kituufu tubaagala. Naye when you over reason and you out reason kati fe abaami tulina you know. Mubeera mwagala bata reasoninga nnyo nnyo. What you are doing is good. Naye ngezako kulaga superiority complex fe eri mu baami. Obagenda wulya ngo inferior. Tusanga obuzibu bw'amaanyi. Naddala ng'omwami n'owasa ku mukyala nga era no mu birabe bino mu bufunemu ekyokuyiga. Omwami nga yawasa omukyala nga yasomako oba nga yasoma ddala. Bano basimanya nga nkola mu banka simanya nga bano baleeta nnyo because oluzungu olungi ewaka nayagala nnyo okulizo. Now why have you done this? Now why should you have done this? Now we should have passed through. Now look. Please, I need this privacy. Please, ebintu by'omukwano ne rawo. Temubeera mu because. Tebirimu ebyo. Kati kyobola neraliikiriddeko gwe noono. Abantu bamu.
Kubanga ebintu by'omukwana ebyo tebetagamu nnyo tolizoninga nnyo kubanga omwana ajagamba baby jjayo nuneko ku nnywantu now you see let me first take a shower abcd tayagala kumanya yewe kiritikidde kati gotaddemu reasoning now you see now kati beere erina period werinda okugirira now no temubikiriza ebyo abasajja mbaleke bayoke ku nnywanto zammwe temuteekamu reasoning kisi gimuweeri wayaja ate kati you see now the babies are there now no okategedde so don't over reason and over mulo okulowoozesa omwami nti gwe A to Z gobitegeera fuukako omusiru ajaluna mubiri yayimba akayimba n'agamba wefuuleko malaaya eri omuntu akagamba omalaaya bw'okawulira olaba ng'ekibi ng'ekiswazi naye deep mu meaning ya hajaluna mubiru kyali kinene okategedde nti malaaya yeekoza teswala yeetega ina nsonyi eleeta obukodyo ku malaaya ono bwebagula ku kkubo oba ne side chiiki oba omukyalo omulala ataliwo ofisha abamalaaya abamalaaya kati oyo malaaya alina ebintu byakola bane mujja kunsonyiwa nze mvuga speed oyo malaaya alina ebintu byakola kati gwe mumuli bakyala wabanga obadde ina malaaya atali mukyala wo official hani sawa zino ofunye kokunywa olo evening tea etuuse okategedde oyo malaaya byakola naye nga tunatuuka kuwaka atisi wandize wano nenkuwako kapeeke olabanga ka settlement akekisirusiru naye nga kawunza omuntu omusajja yibanna bino bijeje kati ate ng'omukyala we waka gwe bwe out reasoning buli kimu now peke for what now we already tukuze we have already consolidated ourselves into power obanga naweranga president Museveni wanawangula akaluna kati emyaka 5 njikola ki njina tewali ate onakolawo okutuwakati mu abakyala bewaka bumanye muyina obuyinza muyina amagye buli kimu ki Uganda muyina buli kimu olabanga omwami so ng'oli malaaya yamanyi tabikola ki tebiriyo tubeera nonga tubagamba tabirina kati omukyala malaaya alina byakukola gulabanga akagamba peeke ngeyo okugira ate abasajja tulinamu kunyonyogeze ze mutapuluvi kumusajja n'abuuka ati ezo ziri luddawa mpitirivu tokwata tuli mu kamera nogera ngo omusajja wabuuse bwati munnaye ate okay teterebe kitekanye okusaidi y'abakyala nafe abasajja tulinamuko ku weakness nti omukyalo tuka n'omutwala nobeera mu comfortable zone kyawo already ono mulina so nga ate kyandibadde obufumbo bwandibaddemu oba recycling system oba metamorphosis nti okweyubula buli kaseera n'okubeera nga ozza bujja omukyala wo ne bwagejjuka n'atya mulabire musaizi mwamufuniramu nga small cylinder era gwe omukyala waba munene atya simolo wange ku luno kyonkola kiine ngekikimu drivingamu so nze ndowooza ntubwebyo kati badde nga tutte nti ffe bagumu nnyo bino bitubereko eno tubeera akatubeera abakyala baddala naffe tufuuka bamalaaya si kibi okufuuka malaaya eri omuntu si kibi anyway kyekyo tusobola kunogerako mu mboozi twagala tubawe vibe naye nga olunaku lwaleero tugenda kuba tulina omulamu nga tugenda okwogerako ate oba nammwe muli tugenda kwogerako wano wamu ne Mr. Norbert ate ne Matilda however naawe osobola okulekawo endowooza yo wansi awo ng'omulamu gwaffe ogwaleero manyi nti twogerako n'abantu saabakulu ennyo but n'abantu abakulu ffenna tudeetinzeeko ebintu ng'ebyo twalina ba ex ebintu ng'ebyo naye kati according to our experiences eri Mr. Norbert ne Matilda nina ekintu kyenagala twogereko nti biki ebireetera omuntu okukyawa omuntu nga yakamulaba omulundi ogusooka omuntu n'omulaba nga obadde omwesunga ebyaddaano gannange mwogera ku mulundi ogusooka nakutandinga off n'essimu ye n'ogaana ogikwata kati awo tugenda okukwatira ddala tatusooke n'omwami waleero oli mugenyi goli mugenyi nze nambawo example bbiri eyasooka yantukako nga ndi mu high school eyokubiri yantukako nga ndi ku university n'omwala nalina mwagala nnyo
nali namwagala nnyo nga gy'okomeza kusomero ddala nga ffe tuli ku ddala bwe yajja twalinawo Rivers Party najja ne Rivers Party eyo nga bwemumanyi ebyemisana nga babakyaliddeko mwana muwala we yali ekyeggulo yalya bijanjaalo tutuka ku ssaawa y'omunyigo musembera ng'awunya akamwa namukyawa nawulira nga ntamye ng'awunya ebijanjaalo bamukunya ng'awunya ebijanjaalo neerabira obulungi bwe bwonna embeera gye namwesungiramu kati waliwo scenarios nyingi naye nze emu kuyantuukako scenario ey'okubi yantuukako nali ku university si wala nnyo wano ku Central West University Kakabaka manyi eyo mekka yange mu y'okusoma nasomera first degree nensomerawo masters kati manyi Facebook twali twakabitandika ebintu bya Facebook ngenda ndaba omuwala ku Facebook mulungi mweru kitoto kiringa Kinyarwanda kitiba kisaba kanamba nkikwana omwana olina baaki ebiseera ebyo ng'abantu mbayita nnyo lwe tulina party ku masomero era ne ku university awo twalinawo freshers ball party namuinvitinga ajje ku St. Lawrence ng'omuntu ajja nali mu varsity ya naye ng'omuntu muwala mukadde mukazi mukadde ng'alina n'envi mu mutwe katonda wange kati bwe yajja bw'ati nali ze sinamuli twali ku ssimu alo nyingidde geeti yawe kati yajja nga tomanyi omumanyesa amaaso nali nsubira muwala oba mutonga gwe nalaba kumbe ku Facebook yateekayo ebifaananyi byo byadda ng'alina envi gye tuyita online shopping ate nga n'akaviiri okumanya olaba omuntu atwiminga akaviiri kakati nini kalaga envi kyali kirala kyenakola banekita kyewu kyenakola saayisa bubi mu muddu wa Allah namulaba yegweni nga twetunudde muteekali nemuwero kaminga nanvaako emabega nemwamusa waggulu ku flat kati kalina ya St. Lawrence ebeetunudde eri mu kisawe mwe mwali emikolo nemufunira akatebe n'atula waggulu nenzikirira nenzijako essimu awe nakoma sinamanya gesikyagadikira kati eyo sinaaliyo eyo nalina okwagala kungi gyali nga tumaze emyezi ngena twekwakiisimu twogera omuhaniiza ali mu first year agenda okutuukako yenkulidde nezija mu nsi eribiru wali byali byakkula ebimu kubireetera omuntu obutaddamu kunoonya mulundi gwe ogusooka nga yakulabye omuntu asobola okusoma psychologically n'akulabirawo nti oli mubbi oba oli muyaayi kitegeera ebintu by'omukwano bino bizibu waliwo ababijjamu nga balina motives za njawulo waliwo ayagalayo okwegatta obwegassi naawe nga talina laavu yaddala sina yaddala kuba tewaliyo laavu ya gundi nga talinaawo laavu nga talinaawo mukwano abasajja tulina ebikulu ebyaffe ebyenjawulo esi mulimu sijja kugereza ku mulimu omusajja akukwana n'akulaba ng'ebbiina lyo lyakwagaddeko ng'agamba senga ndikwatako bwenti bwepaba nemala n'ekinyweza mukama bwepaba ati lwakukutte olwo bwepaba n'akumaliriza bwepaba tadda omuntu ng'otandika kati oyo abeera ne motive ye mukitegeeza wabanga ayagala sex ntera okigamba abantu abamu omusajja waayagalidde sex asobola n'okufuna sex emirundi ena olunaku kubanga ffe omusajja kijja ku bwongo kitwala eddakiika kinene nnyo teziwera na 10 okategedde nekikomaawo nga talina laavuyo wadde neemu okategedde abasajja mwagala nnyo okunyiika mufaaki n'okunyiika dakiika just 5 abaana abawala ate bo abaana abawala enjawulo gye balina nti bo abasinga ajja nga
kiri mu bwongo nti agenda kwagala okategedde azze kwagala alese mukwano 70% 80 tebalina kwagala kikwatireeyo omukyalo omufumbo ng'oyo n'omwami wo eyasalawo nagamba jangu waka tubere ffedda tetukyasangika abasajja obuwulira mazima bannaye weno ikonomi gye mulaba sigambye nti ikonomi nti buli agirimu akaala naye kweno embeera gye mulaba embeera mbi omusajja waataba waliwo gwogenda osanga nga ye ebirowoozo bye biri ku mwenge nnyo nakunoonya nnyo ssente oyo omuwona ojja kugwa ku musiyazi kati bw'oba ofunye echansi n'ofuna olyagambe tugende ewange waka kategedde nze bwe ndowooza so kati scenarios mpozi scenario endala eri gye mbawaddeko ebadde yabutaba na laavu muntu nga talina laavu ye nga ayagala bwagazi n'oli nga ye mubbi first gundi site ye okay n'ekirala mulimu ebintu byemutwala ng'ebyokusaaga ne manyi nti waliwo ebisiraani nga byaddala gyebiri ebisiraani byaddala matudde okkiriza mu bisiraani sibikiriza munenzikiriza nti gyebiri statement ne okkiriza nti okimanyi nti n'eddogo gyeriri balikola okimanyi Matilda sobola okuba nga bujjo tweraba nga nkwagala nnyo nnyo lwe tusinkanye naye ndaba ng'olinganga muwala wa kibijjigiri okategedde munnaayi gyebiri ebintu ebyo byaddala ate munaye ne famire ezimu zisobya abaana b'abannaaba nkituufu ne bakuteekako kye bayita omuddibo nga byaddala n'obeerawo omwana omuwala nga mulungi byonna abikoze alina empisa ayambala atiba famire balina ne ssente nga alina n'empisa ng'abasajja bamukozesa bukozesa ate oluvaawo nga yeekyaba ng'atandika kuzaala buzaazi ng'ati asitookinga awo ng'aterekaawo kati era kusaba nnyo katubawe wa misano bati tubuulire wamma gwe kiki omuntu oyo kyeyakolanga n'omulabo ogusooka noga naye no simuddira yali alina abampa ssente sidda nze okw'ensonga niza obutakosa experience yange yennyininyini kubanga nze sibeerangako n'abantu bangi benizaga nti nabeerako like sina nnyo experience y'abasajja bangi nti banfeera nnyo like sibadde mu kintu kyakwe kubeera tu available okitegeera naye nze ku byendabye ne mu bantu bempulira nga bakunyumiza abasajja oba olusa abawala byagamba gayi namufunye omukyalo no yazze and it was a turn off boogera nnyo turn off ekisookera ddala engeri gye weekuttemu ye ng'ogenda okusinkana omuntu for the first time nti katugambe nze ni Matilda okitegeera bwe mbaze nganze nga ngenda okumiitinga omuntu for the first time jjukira abantu balina perceptions nyingi nnyo ku bintu ebyenjawulo nti oba kwambala njala oba makeup oba nviiri n'enviiri z'okoze n'ennyambala gy'oyambaddemu ematteringa kuba togenda kumiitinga muntu naddala nga mbadde mu mboozi nga ya mukwano ne weepresentinga mu ngeri eya kisle queen tugambe bwe tutyo ngenda kumiitinga guy kubanga bano abasajja nga mukulu Nobert bwakugambye nti asobola okusisinkana nga takwagalangako naye basajja batono nnyo abatwagala immediately abasajja abasinga bagetinga attached to us then later on ne batwagala nga teyakusinkana nti Matilda mwagadde abadde just akwagala kulaba olabika bulungi we bulijjo oyitawo nakwana naye nga takwanye nti akwagala alina byayagala obanga agenda ku job interview manya bali eyo mugenda kukinyigiramu mugambe abasajja tubawolereza nnyo era kiki naye nga bano abasajja ekituufu kiri nti ffe abawala omusajja okukuwasa olina okuba nga omuimpressinga woba olina okubeerayo embeera y'okumatiza nti yenze omukyala okitegeera nti olina okujja ogenda kwepresentinga otya ozenga slay queen the moment you come as a slay queen omusajja ne wanabazze nga badde agadde kuwasa ajaga neha nyono Matilda mbadde ndowooza mukyala wange naye kale kabeerawo twegiregiremu awo gye kinaakoma gye kinaakoma ate nga jjukira olusa emyaka olusa oli ku myaka eginoonya obufumbo oyagala musajja akuwasa oli myaka 3 kati you're not going to present yourself mbu ozewe nosibye you know like there is just hair nga it's a turn off nti ogenda siba zinate wigi ziri woziri enviri ezitiisa abasajja ogenda kola wigi nga yonna flowinga bwetyo omusajja akuze ye bayiza wogera namoti
banange munyumyawo no waweza kala akuza naye kakati mukyala Esther akaviri yako neno mbiri yange no kakadde kamu agamba mukyala namusobola ono like of course it's not a lot of money but mungeri yogamba nti no how are you trying to impress someone musanyusa kuntwalanga mukyala we obanga kuntwalawo just kuchakalamu lumunalum not serious oba just kwewako kwegattaawo chapchap oba mugobera ddala yes ebyo byonna byonna oba olina obbirowoozaako kati omuntu ng'ogenda kusinkana omwami obanga oli mukyala ogenda kusinkana omwami for a relationship that will lead into marriage oba olina okurepresentinga mugere ennungi oluusi abasajja abamu tebagalira ddala njalazi zo stick-ons artificial ezempanvu bw'oba ogenda ku meeting omuntu for the first time oluusi conversation zibeera zina directions zibatwalamu mbadde nga mwogera ng'abaagalana togambye I want to see you you know mugenda kwe meeting mu kifo ki restaurant bala wakawe you know ebyo byonna byonna olina obbirowoozaako titugenda mu restaurant ki ekitiibwa ennyo oba zino ezaffe eza bulijjo ezaffe ez'omuntu wa wansi restaurant ekitiibwa omuntu akutwala kukusanyusa kale olina obeera decent kitegeera don't expect to meet someone for the first time ng'oli mwana muwala ogendere mu damage oyambale kitegeera omuntu omulago oba obutali buvunanyizibwa buyitiridde nze oba oyagala nzije olina okutirako transport olina okugulira akateetere trust me oba sindika ube nkime let me tell that's why abawala bagamba ennyo abasajja kutwala autu nakulaki nakulabako omulundi gumu naabula tulina abakwano baffe bangi nnyo nagamba kimanyi gundi yamitize ga yamulabye omulundi gumu teyaze mukwata sinze tanaddamu kitegeera naye nga ebintu byeweekozeekoze ebintu byeweekozeekoze mbadde mwogera I want to see you wanindabye nemaana I'm so broke okitegeera kati oba omuwadde sigino sooka ompereza eki sente njagala kulaya nga sirina lugero lwakwambala present yourself in the most natural way eyiyo gy'osobola omusajja aba akwagadde era bw'anaakulaba ng'ayagala nnyo abakyala abambala enjala ayagala nnyo abakyala abasiba enviri ezigweno era agenda bikolera bw'anaba nga akwagadde on that first date okiraba don't be indecent yambala bulungi be decent yambala skirt yo nga mpanvu bulungi ezo bitatuukako you could omanyi waliwo ekyo kye bagamba fashionably smart okubeera nti okubeera decent it doesn't mean that you don't have a sense of fashion osobola okuva eri oyambadde bulungi nnyo ng'onyumye oba oyambadde bandage like anything but you're really presenting yourself as a responsible lady okitegeera totaddeko stick-ons n'ogambe stick-ons otaddeko zireereza ekitiibwa nti omuntu waakulaba agamba maama tantakule tankwaguleko obulago nabuteeka wali kusika sente zange mu nsawo okitegeera nti when you're there how do you present yourself togenda kubeera na muntu on the first date obeere ku simu yo you know that girls they have that habit first of all omuntu oba omulaze either you are bored by their company or you're too busy you're unserious tomanyi kyakuleese waze ku date waze ku simu yo ekirala oli muyaaye oli ku appointment eno neno kati bwe manzize ku meeting mukulu Norbert we have gone for a date ayina ye kyatasuubira oze kumanya kinzaani I don't expect nze nga Matilda may I ever wembeera n'omwami I can even tell them semusoko jijeo like it's been enough with the phone oba kitegeera soko gye oba ogiteeka mu silent yonna oba ogiki like esimu tugiwumuzeemu simu zofaamu zaatulema zakati era tuyinza okufiirwa era bannange simu zo zaatulema naye na mukulu Norbert for that specific moment nga bw'okeera ku machano ogamba nti ngenda kulaba Mr. Norbert oli ku masimu ogamba I'm going to give this 30 minutes to this lady nga esimu kansoke nkuleki njireke bonga twagala tuwuliziganye oyogera ki n'oyayogera ki naye nzikamba buulire wamma abawala abatulaba abasajja tebakyalina biseera abasajja tebakyalina biseera ate omusajja yenayina alowoozezza ku ssente ne bwe bazinoonya era yeesala lala nti babuulire mukitegeere era munaye Matilda ne esitolowoozanga nti oba omwami wotakwagala buli mwami olwalinnya mu grade y'okunoonya ssente n'okuzaagala n'okuzitegeera oyinza okulowooza nti yakuteekako bajjala abalala babiri kizayo ku essimu kiri kyemwogerako komyo nga tebali nayo nze kati okumala eddakiika 3 ng'essimu sigitunuddeeko mba mulwadde no like ekyo weekiri ekyokutunulako
n'omuntu okubeera ng'ali fully into their phone nti kanga misano bato ogenze nange ku date tutudde ku date wazzo mmanye nange nkumanye nina kubeera wano ogamba ki ate kati oba wazikola kitugamba nti abaana babikola ebyo abaana babikola najja ku date kibola bweyata kano kabo bamubowa nagijayo muli abale omulanga ajjayo amaalo naleta ebifaananyi mulekera awaga amaalo g'okulowooza nti iphone obeera wakabi kubanga omwana abeera na iphone ya miliyoni 8 ng'akyasula mu ddeeka ewa nnyina wane kitaawe ekyo kya iphone kibave mu bwongo era n'ojjayo nga bw'oyagala okumbulisa nti olaga iphone ezo twamala ozitegera nti zaaba ab'amaalo ge mazima sigamba nti buli omu agikozesa w'amaalo abasinga bazibuukira okategedde ababeerawo nga ekyo mutera okwagala okutulaga ffe abaami nti muli bakiraasi olwokuba mukutta iphone mwatutegeera tutandike n'okukwata ku samusanga sibakubira kalango naye kyengezako okulaga nti nze kati bwe mulaba nsooka nentunuulira iphone ali nemala nenkueyi sigandi buli n'omuteka waaja waliwo enkulaba nga isiiye oba eriko okulizoninga kungi agijjeeyo so nga tuzeyo ku kitopiki ya Matilda tuli ku simu okwefuula bize olina deeti weefudde bize weefuula atali aveire ate ng'obadde okoze eki n'ekirala waliwo obutiipu bulanzi bwe njagala obbagabirako wakati nze nava mu biseera bya deeti sibitegeera ge mazima sikyogera lwakuba nti no ndi musajja wampeta naye ndwawo okukisanga nti ndi mu kaseera kagenda kusinkana muntu gwe simanya tugwe mu mukwano kyamazima zimba bulyanga ne mu kamera ze naawe abaddeyo ng'olowooza nze siina laavu sikyalina ki mukwano amazima era gwe bonna ayagala okwegatta nange ompeeko ojja kumpaako osigale ng'ondaba bulabi okategedde kubanga sirina ki ogyeko nti mumanyi fe omusajja oba wasalawo n'owasa mukyalawo nga waka eraavu yeekola ki ebeekomyewo teetaaga reasoning teetaaga kunnyonnyola oyo oba walayira wakola ki walayira mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne bugagga y'oyo oba azuukusa afaanana atya oyo omulabira mu kifaananyi kya bebi eyakazaalibwa okategedde naye kati mwabadde kyobola nga nze ebya deeti sikola ki kubanga nze ekirala nze nakula simanyi bintu byakwerimba engeri gye ndimu karakita y'abakiga n'abafumbira maama mukiga taata wange mufumbira munyarwanda we don't pretend kati nebeera nno ate eyo laavu eyo giraba ebiseera ebisinga bayapretendinga abo abantu abamu okategedde buga nti olina omwami wo Matilda inside yo obeera okimanyi nze omwami wange gundi omulala yena yina asobola okuapologika because oli mukazi ka bulungi olagika oli mukyala omusajja yena asobola okuapologinga naye Matilda tosobola kumulaavu eba pretence kubanga oba olina omuntu wo tosobola mwagala oba olimba oli omwami we ali ewaka oli gogamba nti omwinamu abaana bo babiri oba ki oyo nno gwoyagala ebyaddala gwe saidi y'omusajja omusajja aba saidi ki omuwala waba saidi ki omusajja aba saidi heni bamuyita batya muzungu saidi engeri opposite ya saidi kiki anti labye saidi hichi oba saidi koko kati gwe saidi koko bakulimba tewaliyo laavu yo abawala ng'ogenda ku deeti ebigenda okukyayisa omusajja bye bino oze owamatuka eri soka ompe 5 nsasule booda bijjako bana mufunemu ku common sense no muyiye nanga ndi wano kulinze yobeera ova wali stage za boda funayo omunga ya mukwano gwo mugambe ntwalaako nja kukubira jjo nnone kati gwe gayi ne wanaata kuwadde transport kafiire mubeerawo ku venue kubira wa boda omugendi leero biganye ninja kuwenja omukyala abeera ategeera oyo naye gwe ne uba bagikusasulire yakasanvu ngenda neŋŋamba yakasanvu okategedde takayina ebintu ng'ebyo ebintu then waliwo byemukola ne biyitirira ne exaggerate yourself nojja wenna
wemyusiza ebitali bibyo kategedde makeup mungi nnyo ate mu abakyala naddala bali mu kirasi ya waggulu gwe bamanyira n'okugenda mu botiki najengoye n'azambala n'azizaayo va ku bana bakola ku TV na biki kubanga gwomulimu oba abayimbi gwomulimu fashion kubanga abasinga bakolagana ne botiki ez'enjawulo kubanga ogwe yalwambala mu lumu zenagezako okumanejinga omuyimbi naye kyekimu ku byabannemesa omuyimbi talabikika so gw'omuwala manya nti kyogenderamu kyakufiitinze bulungi topapapapa mu ddakiika neezibulayo ogendere mu byobadde toweegezesanga genda kutuuka nga olwedde oli agire ku maaso oli mulungi naye nga ow'omusajja oli asobola kuddamu kunoonya ekirala abawala muyiyeeko mutomala gagenda ku ddeeti eyo nga naawe toyinaamukko mwemukkiryanga ku bubbiiru mu butuka bwe mukkiryalinga ku kabbiiru mu butuka no it's okay mikirya this bill nati nakyo kisinzira nze mukyala wange ayise yatwala yateekamu Matilda nedda Matilda wuliriza nze mukyala wange omulundi omusisinkano ogwokusatu nga mukyamu nawasana akamala university 2019 naye omulundi ogwasooka yali muzibuzibu wakusisinkana yansombuwa nnyo namusisinkana mu chicken tonight nenga yali bizibu okubyewo naye akasente kange kusawo kawere miliyoni kati kolaga obwongo bw'abakyala abategeevu it was our second not our third our second meeting kabakati nze we namusisinkanya munayenze engeri gye nalingana kirasi yange nagamba gundi chicken tonight ye kati ndoza nayagala okundaga nti kirasi tufuneko kirasi esinga kaala olwaddako yaŋŋamba sanga mu Cafe Javas Cafe Javas ko kati Cafe Javas balimba sibimanyi nnyo mbabulira mazima nze nabaga esikola ki oli bize Cafe Javas era omuntu ampita mu meeting Cafe Javas oba ompadde hardship y'amaanyi sibitegeera bimenya ate otuuke mbana nsobola n'okuba n'akakadde miliyoni 2 ku nsawo naye ebintu bya Cafe Javas byansobera byakunnyonnyola nnyo era bwentera ogenda nnywa bunyumiriki sheeke kye nakwata ampe milkshake totuna mu menu tosoka wetegereza serimba kati nze bwe ntuuka mu Cafe Javas milkshake mutalo wange musigala twagenda mu Cafe Javas kati ndowooza ye biiru yali abimanya ebya biiru zaayo ndowooza biiru yali mutwalo ba 12 mitu 12 naye sigisasulangako nze biiru bwetyo mwana muwala ndoza n'amanya ndi katono gye namulese nze namuyise nze namulagiriddewo nagenda okulaba nga ati nze ndi nnyo waloko food bwe twamalayo ne mugamba katono manyi nti tumalirizawo tugendeko waliwo ketu restaurant tuliroko food nze gyenjagala bino sibitegeera wandooza yalowooza katono yeekwasa lwa sente aye nanga noisokere tumikirya the biiru minute nagisasula kati obuntu ng'obwo bwinenge gye batangu naye gwali gwakubi nsonyiwa okuyingiriramu ye naye nga bwe mbadde nkugambye nti okuclearinga bill kiba kisinzira ani ya initiative eddeeti eyo bwe mbeera nga nze nange nga nagambye boyfriend wange nti oba nakubuza where should we go waliwo akubuuza tugendewa negogamba leero mbadde nga muba tulye lunch ku papas okitegeera nze abaleseyo idea kitegeeza mmanyi structure ya bills zayo zonna era I am well prepared nti oba nemba siri well prepared 100% bwe tunaatuukayo ne kitabuka mba ninamu ze naakola ki ze naatopinga ate nekya Mr. oli mutuufu kanonyiza okeerabe njagala era nyongere okuwabula kubanga oli ayinza okwagala okubuukira wange we yabuukira teyina kimwoki okimanyi osobola okugenda ku dating eyo nogaa nti biiru kandikirya nga omusajja n'alabaga gwa munyoma kyenyingi balenda kubuuza nomona ng'amanyiira agenda kitwala atya otyano ate oluusi todictatinga omugamba do you mind if I clear fayo singa nkikolako abasajja abavubuka b'ennaku zino si abasajja abavubuka b'ennaku zino ate bw'oba oli muwala n'ogezaako mulaga nti nange nsobola oteekangamu kano n'agayaala amafuta kati okwewalaetayo mmeka katumanyi tulidde teka n'etaano nawe tekayo mala okwemanyira system nga tebikyali byakweka
kwekakasa kwekakasa Yeah. kwerimba Yeah. Biri mwagambye nti kulwaki first date webikoma ndowooza obudde butuuka nga abantu tekyali first anti date. kakati Anyway. awo muweyo first date era olabira yabadde alina ddala okubeera omuntu Wo, neyali yeah. addaza okumala ebiseera Eyazze okuba. kati olaba wafuna mukyalawo ngera yoyo katonda gwakutegekedde nga yoyo you met the right person era kyaba bwe wagenda ku second date yalaba nga yiyi sifayo if I invest in ono mwami wange probably bwe yakulaba ogwasooka wamuimpressing nalaba nga ono omwami nina omukolaki mwekuumira n'omukuuma abe wange era kati awo nga binoteeka nze mukyala wange ekikyo wayogeddeko mu kusooka nti omwami tatandika nti oba akwagala but love is something which is Afuna attachment. grows time after time. Nze omukyala gwe nawasa asooka mwegombera wa mwegombera kuki nawe nali ntudde kyaki yange eri awo nsanja kirungi eri waggulu ku kalina naye twatudde wansi nga tugenda kulaba musumba alina appointment nga naye aliko abagenda okulaba omusumba bwe tutudde wano matudde ali wano nze ndi wano twali mu layini abantu nga abataano waliwo akaana k'omu ku kyakyawo kajja kalina najjayo mu bbaaga ye najjayo ki wipes anti ntera okuzisula nenzita wipers zino ez'emmotoka najjayo wipes n'akasiimula ngamba nentunula kyalo nga waddala kyankuba wala awo nakolera decision nti ngenda okuwasa kyogamba nali mwagadde nnyo nalinda byennyennyo endaalo so kati mulimu n'obuntu waliwo ekyo attachment eyo nti ali kind waliwo obuntu obukolebwa ne bukukyaya omusajja okimanyi oba oli wano waitress najja mukazi wattu n'omwembarasinga namuswazaswaza biki bino noganga ono ali rude era waliwo abagamba nti Waliwo no- omuntu ali kind olabira nnyo ku bawaita abo kati nze sobola okumanya nti waita nyinza okuba nga muyisizamukko bubi nemmanya bwenkiza nnyo oba nemutiipinga naye gwe omuwala oyinza obutaba na chance ekikole tasobola oba triumphant entry ye ebadde etya nga ojja okutuula wano wena ojja ogabatukana kalolanga bwenzize ndi mu byange nze nziruka obuguwa bwengatto sibusire musibidde wano kati singa mbadde nze kumatiza muwala ngaali disorganized ngaali bibye abaana babe tugenda nabo n'omusanga nswankula however newasika nekano kadisclaimer kankabagambye newasika mwenna abanoonya ababeezi ng'onoonya byaddala kuwasa yes bino byonna byolaba wano ku ntandikwa tolinayo oba tolina kiwala bitono kubanga kyebayita real life ng'omaze okufuna omwagalo ate naddala banaabefa bempita kati mwe bino byemuliko simanyi ebya first date simanya lwaki toddayo na lwaki yaguma bw'oyingira mu bulamu obwaddala kyebayita obufumo n'okakasa nti kati ono mwami wange ono mukyala wange birala kirala marriage something else birala buli bulamu bulala eri life ndala nnyo Matilda mmwe muli bafumbo mubimanyi obufumbo gye tuli jojo okumanyira omusajja nti ameke tamanyi ekiro bino byemalaga byaddala ng'anyumya emboozi mutulo ebyaddala obufumbo gye tuli jojo okumanyira nti omusajja ali bubi kubanga omanya n'omudiigi ga diipa n'ofuuka ye n'ogendako bigere ebye kategedde kati gwe wano nga tusisinkanye tosobola kumanya nti nobbat asobola okubeera waawo nga talina mitwalo 2 segedde naye yo owange omukyalo owange waka akimanyi asobola n'okumanya nti waliwo ne tuba tunoonya akasanvu neegerezaako naye nsomesa ggwanga kituufu kategedde kati gwe bwayagala okusoma embeera y'obulamu bwogenda ogendamu ew'omusajja n'oyagala olabire ku introductory part eyo obufumbo bugenda kukulema okategedde eno mu bufumbo gye tuli bw'ogenda okugwa ku muntu nga balina ebitambo byewaabwe nyamwino bijjawo
abaina nga yimwogererako ekiro okategedde bino ebintu byaddala nze waliwo gayi yaŋŋamba niyo mwenyi muganda wange nti agenda okusimuka agenda olaba mukyalo we ngaali mu kwegatta byaddala ng'ali mu kwegatta akozesa ki spiritual husband oba munamuyita spiritual husband kati ebyo oba wabiraba nga mwesinkanye ddeete esooka ogamba nga ali wali omulaba ali mu ogwawo ekigo ebyaddala bino bye mulaba mu firimu byaddala gyebiri kati gweoba ayagala walaba oli gwe walaba wali otuuka ate eri emiranga gy'okuba naye bambi bw'obanga oyingidde obufumbo obukumira buli kiriyo kubanga kyo kye bayita obufumbo bazadde baffe bahiro baffe olw'ensonga tukuze tubalaba ne bwana oba anoobera kumpi mu kisenge kiri ekiddako wali ate talinda kuwanvuya nnyo bintu kubanga ffe abasajja naffe tulina eggumu osobola okunoba neweenobya nesikunona era mu basajja njala mbabuulira ekibu ku principles ze mulina okufuna omukyala buli watandika ebintu by'okwenobyanobya lw'olikola ensobi esooka n'omunona agenda kafuula kamanyi mulekeeyo omwaka anobemu emirundi ng'egi esatu muveeko bw'aba yatondebwa kuba wuwo ajja kunoonya bwadda bw'aba teyatondebwa kuba wuwo tofoosinga tajja okategedde ebintu by'obufumbo okwagala n'omukwano mwami mukyala biri godire katonda yamanyi yabasinkanya mufuuka omuntu ogwo kategedde kati gwe byolaba wali mu ntandikwa nja kati for example nti owange nga bwegali nalaba asiimudde akaana kati geze noyingira obufumu nga gwe mentalite mukyala afaayo ennyo ajja kunkwata nga bebi birala ayinza n'okugamba oli yali mwana gwe oli musajja mukulu tuyinza okusinkana wano deeti esooka nenonya nenfukamira ava ku byokufukamira kati nkulaga seedi yange omusajja fe abasajja kyetukola nenkwata nadoola kola nkwakapapula kadoola 10 nate omusajja ono omutima omugabi sigulabanga kati njagala bawesi naali endala wenasinkana omuwala wenasinkanako omuwala kyenakola nkakasa nali mu vaaka ya siniya 6 batugenze waffe mukyalo ekanungu ati fe abava eno Kampala boddayo ekanungu balina ekifaananyi kye babatwaliramu ng'abali obulungi nayitambulidde ku bodaboda nalinamu sente zange mitwalo nga 20 kakati ensi eno nsi y'omukwano etubonyabonyezza kati omuwala bwe namusanga omuwala w'omukyalo omulekera emitwalo 2 giba mingi namuwa emitwalo 2 kati omuwala yali talina ssimu ngagamba oba alina essimu alina layini ebyedde okufuna essimu tebyali byangu asooka kuba na layini kasitaba ne layini kyokka weewunya ebiseera ebyo binene generation zonna Museveni yatufugiddemu zigenze zikyuka bw'otiira omukisa gw'omusajja oyo kuba oyo buli generation agikoze eki agirabyeko kati twaliko mu generation ng'omuwala omusanga n'akubulya bulungi nnyo I have my number is this but I will be calling in the evening kati omuwala kyenakola kuba yali talina ssimu mwanyiga namba nayinamu ak'olukumi nenkwata akapapula ak'olukumi nempandikako enamba yange nebbali waggulu wano kati nemmanya ono ajja enamba omanyi sente zimu zibaako enamba nezitambula naye saakikola bwento nze nakayuzaako ak'olukumi nenkamuwa baati akamu nenkasigaza omanyi meseji gyoba owadde omuwala olaba oyuza sente mu kyalo kati omuwala agenda alaba funye mwana wa mugagga oba nfunye mugagga ayuza sente kati wayita emyezi 3 oba 4 girlfriend yali girlfriend w'omutandise okwegatta aba takyali girlfriend kasi amwegatta emirundi esukka mu ebiri kiba kiralamu atuuka okukubikira yeetaaga obuyambi bwa mutwalo tabulaba ajjukira memory ki eri nti wayuzaamu sente n'omwana n'ebi so kati byemulaba ku ntandiko wano bannaayo biralamu eyo liba ddaala lisooka wali eddaala lya waggulu nti senga katonda aba abayambye ne mugenda ne mubeera mwenna kiba kirala Matilda lwakadde nawe bako submitting nga tuve wano nze kyaniza okugamba abantu tetulina kwefuula tetulina kubeera very complicated meeting someone for the very first time be yourself teweteekamu mbeera zitali zizo toyogera nnyo oluzungu okitegeera otukoye okuba n'embogo ate omusajja gaade katono kitayogera ddala Oluganda be yourself
Ekimanyi muntu asobola n'okukyayira wa. Era kukyawa era abasajja nga balugezi Ngalaba oluzungu. oyogera oluzungu olwesibyeko kitoyogera oluganda nga yandikusiimye webale nnyo bw'oba tosobola kuliisa fooko tusaba emmere gy'onasobola okukozesa Waliwo akana. emmere gy'onasobola okukozesa nti sisaaliisa nnyama nakambe saba ebijanjaalo oba cowpeas saba ebinyeebwa Nedda. osigala like simplicity osigera naye ebyo ekikusabisa ebijanjaalo naba ali mu ngalo aliza obeera nga like si muntu wakuliisa ngalo kati nze nga nze nange Matilda sigala kulima nti jagenda ku dating let me opt to use my hands nedda naye ngenda kusaba ekintu kyonsobola okukozesa mu busobozi bwange obwa fooko okay njayoola ettooke nditeekeyo ndyola omuceere nguteekeyo supu mbuute ntya okitegeera bw'oba olina obudde osobola okunoonyereza people really take time to research omangenze for my first date nina kweyisa nti kikoleko noonyereza buuza ku bakwano bo munange Esther ngenda ku date nkoze etya neeyise ntya akugambe okitegeera like take time to know to learn things kubanga fena oba ogenze ku date oluusi ogenze olowooza ogenze kubamu bukubi tukendo ngoma n'abandi nnono waddala ogana eno omuwala mbadde ndowooza ngenze mwebakako bwebasi naye ng'ali serious siyinza kumusuula okitegeera abasajja obanga ogenda teweekaka nnyo tojjayo sente z'otalina topangisa motoka omuwala mulage waliwo we twadde twogerera omuvubuka n'agamba mbu nti omwami omusiga muyita muvubuka naye omwami n'agamba mbu abawala oba bafuna omusajja asimanya alya nnyo sente ze enooba obeera okola nsobi y'amaanyi ogenze kutuuka mu bufumbo munaatuukayo nga Nobert agambye wuno ye mukyala wa babeera naawo namanya nti bange talina kasanvu ne bakanoonya babiri nga ye omukazi alowooza gayi wange taggwako bwe mutuuka eno mu bi serious ng'agamba okakasa olinza n'obulwa ekyetaano okitegeera omuntu mulage nti you're coming as yourself era nina ekyasiina togenda na sente nyinyi oba ojjayo sente tojjayo bando eri ajjayo ne bando n'abala all that for what tokoleke olwo ne promota munnaffe wano ze muyita matamabu waba alina omwana gwe yayagala kategeze Matilda bategese ekivulo manyi oba ova ku kivulo ekinene ng'ekyo osobola okuba ne miliyoni nga 2-3 buutu ngaawo ezo sente bwa bungi bwa 10,000 kati baba tebanazipanga bulungi aziyiwa mu buyiimu buutu kati ajja n'agamba esi nakukwana dda n'ogaana oyagalako sente okukokoza ojjeko olwokuba zibeera disorganize si bando ti ogenda kusikako emu oba bbiri naye okutegera obulamu bwe obwaddala nga n'ebyo sente tekulina zize nga zambaata akategedde naye wali yakubye dda yakulaze dda ati sente ziizo ng'atukubisiza so kati abaami babeera nga bajja bagezeeko okutulaga ekituufu kye bali naddala ng'olikwana mukazikubanga abakyala bali real ajja kwagalirayo agenda kwagaliramu ebyo by'oba omulaza abakyala abamu tajja mbu akwagadde nnyo abamu amalala bakukyokola ki kyoyina kuba tulina bakono baffe agenda ku date naga bannange nadde ngenze nga ndowooza gayi ali awo wakusaga maama yajjidde mu Land Cruiser yaza akutte simu bwe like ng'olabira ddala agetinze coat bakuyitako si kuba nti ayagala nnyo omuntu naye bino byakoze eki byalabyeko ekyokubiri abasajja nammwe mujje nga muli organized oli kujja kulaba mwana wa munno naye ozze mu kapale nga kakutte nnyo like abavubuka bwe batyo gye bali ozze kundaba kati olize nolaba kati nga Esther bwoli omusajja ajja okutwala ku date tajja nga ali awo alina okujja nga aggumidde ayambadde bulungi oba ayambadde suuti eyiza obutaba suuti but engeri gye woyambadde jini emutuuse ekyowato ayambadde engato yeeyo ebintu nga biri kubanga no ku first tetunabatuukayo Nobert gyagamba gye tunalabira ebizibu byaffe naye tugezaako laga nti nze muntu omutuufu okitegeera kati it really matters a lot emboozi ze munyumya okitegeera munyumya emboozi efaanana etya bw'oyogera ku kintu omuntu agetinga offended how oba okiraba bw'aba ayisa banene aba balinaanye omukyala abadde ayitawaako amukoonyeeko amuzimudde oba amugambe like obeera reaction eri kind nti ese ogenda ba otudde wano oba nga tuli wano ne but omuntu ajja amukooneko bwati by mistake agenda musimbukiramu ati oba
amulage nti obambi onkonyeeko oli I'm sorry apologize taking n'eri eno obadde okono badde tondaba okitegeera ye ng'otambula omaataala kimutambula mugazi wa bugazi muti omuntu ajaga wakulirawa omuntu ono bannange nga mukambwe muzibu omuntu mukambwe nnyo wait alese ebikyamu oyombye nnyo nakutumya liver lwaki olese gotsmith nze sagambe okime birungi yeno wajondeese bantu kibaneno bondeeseemu sagala bantu abo abeera nga ali stressing omuntu ku lunaku lwakasooka okulaba oba okitegeera so ate n'omulaga nti oli ku bwangu nnyo woba ogambye otwala muntu ku date please forgo that time ogambe ngenze no totuuke ate oli ku bwangu it's a total turn off me it can turn me off completely ntibampise ontese ate oza kakati nno tuli nno wano naye bannange no batabadde ankubidde angamba tulina meeting what are you doing was it omanyi we've been having this program for a very long time obadde ngompisa b'okundaba tutuusa ate ondaga oli ku bwangu ng'odaga ongezaako kundagazi tewandize so abasajja nabo balina okwetereza oba gayotwala mwana muno ku date muwa obudde by'obadde olina okukola behavior weyisa otya bakubidde essimu tomala gakwata ssimu oli abadde akyakunyumiza munyumya bakubya halo musabe banago nsonyiwa asooke nkwate ku ssimu eyo omanyi obuntu bunene obutono obuntu buno bubeera butono nnyo ne munago omuntu avaawo ng'ali turned off nga ganekatiba n'abasajja be nabuzo baabaaki omukwa hello I'm sorry let me first pick up this hello ate tomulaga nti ogenda abeera engaged ku eyo call negwe okute mugamba you know what I am quite engaged but let me get back to you okitegeera ono bwe I'm sorry social etiquette tebabulina abasinga ate nange akawalo kwenyize kati wesokola mu nnyindo bw'osokola mu nnyindo oba otakula embindi wesokola okitegeera omuntu bw'ogenza okulaba omulundi okusooka nga naye gaayo ojayo akatambaala abo okitegeera kati oba olina okubeera nga oli very organized mu bintu bannange gezaako obuyonjo bw'oba olinayo kapafyumu keekube omanyi Esther empunya y'omuntu kintu kirala nnyo bw'oba ogenda obeera n'abantu nga bakulinaanye bagamba naye mbatudayo perfume is too strong noonyayo eri soft seno gyogeno abamu tulina allergies nga gweyo perfume is no problem bano baba bagamba naye nno Esther perfume eri strong look for the most friendly perfumes nti ogenda bana n'omuntu owunya bulungi kwegamba wenna woba oyogera oseka bulungi agambe oh my god I really want to see you the next time okitegeera omwami beera nawe bw'oti owunya bulungi golola essaati yambale engatto gikube engatto togira mu sandals I don't know abambi balina omuze aguyita ku date najja ayambadde sandals ayambadde kimokasi nkidugala nnyo gamba oh my god tuliriddawa Uganda nga bakulaba bagamba mbi omuwala oyo nno tali happy omuntu mulage nti omuwadde obudde omanyi kintu kyo it's very impressive abawala bagenda balooza nti okwewa obudde yambala nnyo ogenda bakole makeup omusajja mulaga oli wabbe nedda omuntu omulaga nti oze oli well composed oyambadde bulungi oyogera bulungi topa ku katopapa it's enough time kimumala omwami ozo omuwala agenda gabambi gayi yeemazeeyo bambi yagolodde bambi you know obayo ne zibambi nnyingi kati ezo bambi zikudravinga next time yoga bambi I should really meet this guy again obulusi esonzega bambi omaye gayi antute bambi gayi yeemazeeyo like obalaba nga kisanyusa omuntu ali mugesa kolaba nti akola ki afaayo kati banange nga tetunaba nakugamba abantu sente ze tulina byabugaga bwe tulina omukwano mungi gwe tulina simanyi ze golaba njagala nnyo ze golaba bamenya omutima ne bansanyawo impress me by the way you present yourself baba nnyo Esther nno be tuyinza okwogerako ku nsonga eyo naye obudde tebujja tusobozesa let's try to be as ati ne woba oyogera tobeera nnyo so like don't be too circular eyo abantu bo meeting Esther ku date nakulaga nti ye talinamu katonda yadde okitegeera like talinamu katonda yadde beerako omuntu ow'eddiini yogerako ku byeddiini kusanda osaba kunanga osabako newoba tosaba osabirawa okuimpressinga omukazi n'olimba mu byeddiini
Okukananga okotinze Bible. Obukyamu naye nayeyo okay kiba kiraga omuntu we bambi ali mugeza kulaga nti muntu mulungi okitegeera tonyumiza olina nze n'ababulira enjiri ku street okwo baatamazi bannange oba oyanguye omuntu abadde ayitawo wajja abulira abantu tebakutama abate nno nga batuleekanira beerako ow'eddiini omuntu omane osabako beera ow'eddiini omanye eddiini kintu kikulu ekintu kyo kikulu wobeera mwana muwala toyogera nnyo bintu biri out of this world. Don't be so freaky. Yes bagambe abakazi men love beaches obutawa wejja obuli nti men marry beaches, men love beaches ebyo byonna. Don't present yourself as a bitch on your first time meeting a man. Kitegeera ebyo bya freaky bikoma eri nga amaze wakati mumaze okweraga nti tweyagadde twesimye tusaana ogenda mu nsonga ziri endala ez'okola ki ez'okwebikkulira munnawe buli omu ekikye kyonna kyalina okitegeera kati awo nga freaky omugjayo naye ku first date tojjayo freaky towemula obosanga ku date omundi ogusooka natanga okukwatako mungalawo nasoka tuli kuki bayagala kakasa tuli musambwa oyo aba asusse walina okukoma zinokendera. Don't put your hands on anything anyhow omuntu mulage ti bane kwata mpola no fornication on the first date. Okitaba mubuuze tomubukira nnyo kumuwaana eri abasajja akuwaana n'aba mu kuwaana ebisiima n'ayolesa obuyaye n'obusiru omwana gwe nga bakula kino maama ng'oli kakabina badde sagangako mukazi wa kabina bwe kati gwesoose aba atandise kulimba. Be as real as you can. Towaana muntu ku first date ekyokumugamba you really looked so smart. You are a very beautiful woman. Chimala Totaga mugamba, I love your hair, I love your nails, mama enjalo zikolera. You don't need to tell me all that. Don't exaggerate. Omuwala, it's very good to compliment a man. Mugambe, brother, you really look good. I like your perfume, I love no? you smell. Yeah. Ebintu ebitono nnyo ne bambi abasajja babyagala. Kati banange Esther, Tujja byogera. Ebintu tujja kwogera bibawa naye nga try so my first date ebeera ya ku impressing Esther abantu balina kitegeera. First date is for impressing the person that you're going to meet. Be as natural, be as real. Be as loving, as kind as you can. Tolaga mpisa mbi ne wobo ina nyingi. Pozi nanga kasembayo ngatumaliriza. Nadala babola basinga kuba nacho. Mwegendereze nnyo company ogenze ku date wetisa omugugu gw'abantu tambira. Kategedde. Ako. Ekyo kituleetera nnyo okwekengera. Oze ne banno basatu oze mukuwatwa oze oli mukwanjula nga nawe tonaba kakasabye oli mukusiba. Omanyi kyoba muboze naba basatu nogoze okwanjula ogenda no atera munange ebiboze by'abaana babirina. Ebiri ebintu ebyo. Omusajja abadde akwanaze kyokka endize up ne Esther. Ebiri byaddala. We mwawukana. Pozi n'akalaleera abakyala kino nzibasaba. Yadde bba mu biseemu bino byonna nojja n'obutongozi. Abasajja ebiseera ebisinga tuli bantu b'abantu. Abasajja abakyala bamala okujja mu bufumbo bamumaka batukula nnyo ku mikwano. Siganya olw'emikwano emirungi n'emibi. Naye omusajja buli lw'oli mulaga nti omukontrolinga bo bonna sibaagalawo wano. Oyinza okunzika nga bali boogobesa bye basigaddeyo nga gwe gakolemi. Kozi nga mulina kye mwongerako nenze ebyange. Sooka abantu bayikowoole bagambe nti sawa yonna. Abantu tubakowoola ennaku z'omwezi 10 May tulina Rage Live in concert. Concert eno nno abasinga bagamba mbu y'abanyankole si y'abanyankole basheeshe. Tewakyali basheeshe tewakyali banyankole. Nze omukyalo wange muganda ye Namutebi. Kati Namutebi ne baganda be ne family. Togamba basheeshe. Naye kati twewasaamu eno e Buganda ate kano buli abeera wano ku ttaka lya Buganda abeera muntu wa Ssaabasajja. Awe nnyini. Kategedde kati abanyankole baafuuka bakoowa baffe baafuuka balamu baffe Baganda baffe mujje mukoowa mmwe mujje mwogere for that reason omusoga yawasa omuganda omuganda yawasa omunyankole omunyankole yawasa omusoga ya tribal something Fabivako.
So naye nga mujje mukkirize nti wali abayimbi nga batebayimba bintu byakuwoza kwepiica omuyimbi akuyimbire owulire ggono sikukuba nnyo nkubulira ebyaddala byebyddala kirungi mugenda kyaza kasirye wano ajja kukusunsuliramu omuyimbi kuleigi byayimba kati omwana yagambye musajja wange lipazo lwakuba mukwano gwange sikubya liripazo bwenkudi n'agamba bakyabiwulira liripazo tewabya abantu ebintu babiwulira enkubi yo bajja giwuliriza bayiwulirize ne forever Forever ne baluwuliza ayina ennyimba nnungi manvuuli n'endala nnyingi mulebererwa mulisinga omutunda twagala tulabe mwabadde ne spice nino musheke ako kekasinga omuleeta mu Buganda naye waddala muyimbi waddala mujje mwerabireko Kampala tugenda kugiwamba ennaku z'omwezi 10 twebaza abasponsaze bonna aba zone board naffe tugenda kuleeta obulango ku S Media basponsors ab'enjawulo nawe bakunoonyeeko bakuwe ku bulanga abantu nga safe board batusupportinze bagenda kutambuza abantu ku discount bagenda kutulangirako bagenda tuwayo ne kasente tugenda kubeera kika abanywi bakabiya club bia MTN Momo Pay tickets zigenda kufuluma esaawa yonna Central Lawrence University Starbucks mu ngeri enjawulo nayo yatuwagidde nnyo Starbucks zonna mu Kampala zigenda kuba selling points za tickets zaffe bagenda kutusupportinga mu ngeri enjawulo so mwebale nnyo mwebalire ddala abawagizi ba Regi ne Nobati Events namwe mwebale kutukkiririzaamu nga bwe twabasuubiza nti generational promoter tagenda kudda mu kasiriasise akumata kumira sente madula sebula banange mwenna abatulaba tubasiima omulimu gwe mukola temujjango okwo abasharinga videos zaffe abantu everyone that tries to reach out twagala okwebaza nnyo omwami Nobat Events webale kujja kutuweesa kitiibwa ku lunaku luno olulungi nnyo era bannange so bannange tweyanziza nnyo abatulaba tusiima abagobera S Media. Thank you guys so much. Era nga ne ku mulundi guneero njaga kutuusa okutumira kwange eri abantu bonna abanjagala bazadde bange mutabani wange omwami wange omulungi Point Media Point Media waddala nange bange musajja wange Point Media waddala Johnny everyone under Mubir it was your birthday this week happy belated birthday banange bona bangu okomye tugenda kutwala kabaga akasufu so thank you so much atumidde family Matilda ngagitumidde so nimusajja mufumbooli n'abaana ne family n'abaganda bange batumidde nyera mbagala nyomanyi bulamu buno mwe tutambulira si bwangu ne buli lwobeera n'akugumya n'akusupporting mala bino bitwesinkana wano biralamu naye waliyo omuganda we kisobola okutuukako nakukubiriza naga Nobati wano manyo ojja kuyitawo kino ojja kukiyitamu bino byansi ate gwe oli musajja batonde banga lwazi my sister Prosi Masi n'abalala bansupportinga nnyo mabega kawo nafunako kisitole kye baleeta babitex mawulire wakirabye kisimanya omuwala simanyi namutwale simanye Kenya ekibuuzo ekyo yalulala naye njajje kunyumiza lulala so munsupportinze nnyo mukirudize mumpadde supportata wange nzala maama mwenna bali kunsupportinga omukyala naawe bali kunzalira abaana balungi kituufu ate nga bagezi nga banjagala akumata kumira sente bwinzaako ekigambo ekirala kiba kirala nnyo anyway mwenna tule tubadde ne Nobat Event bana tweyanza nnyo omukisa gwotubadde okujjako kwano notukyalirako ennaku z'omwezi nga 10 May tugenda kubeera awo elugogo Regi concert so mujje mulaba abana bayimba mujje mulaba ebintu ebigenda okutambulira ddala obulungi naye nga mwenna batumirako tulina abantu bangi abatulabira mu mawanga ag'enjawulo mwenna abatulabira Saudi abatulabira Dubai abatulabira wonna wotulabira abatulabira mu America abatulabira Romania bangi nnyo naye number 1 kutumirako Fahad Sebulime nawe nkutumirako Julie Love nawe nkutumirako n'abalala ate nga Brian abadde camera we meet next time we love you all bye bye